الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وبعد أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله واتقوا الله ويعلمكم الله أو كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الصلاة والسلام على سيد البشر محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. asinzibwa mutufu okusinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala mulezi waffe nanyini kutugabirira Allah waffe awaniridde eggulu n'ebinene ebiri eyo tumutenda n'amatenda amajjuvu era agagamugwanira tumusaba sokusasa n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah waffe atendebwa n'amatendo ago gennyini agamugwanira ge yeetenda nago mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ayatu zatunyumiza mu Qur'ani lumu yagamba nti ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Mulezi waffe atumanyi nnyo n'embeera gye tulimu mu nsi. Okumanya Allah atumanyi, amanyi n'eriiso ly'otunuuliza munno nga kumpanya n'ekyolowooza okukola. Bw'aba Allah asobola okuvunula eriiso tayinza butamanya mbeera z'abantu, mbeera gye tulimu. Huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha wa huwa alladhi yunazzilu al-marda. Allah waffe yennyini oyo gwe mulaba oba gwe muwulira gutubanyumiza yatonyesa enkuba, si kyekyokka Allah yaleeta obulwadde. Wa huwa ya'lamu, Allah ate nga amanyi enkuba ewagitwala n'obulwadde bwabutwala. Wama khaafa khaiba alayhi, abagenda okunyigibwa obulwadde obwo oba abanaafunamu enkuba eyo beneenyiga nabo nga Allah bamanyi. Kati oyo alina okumanya okwenkanidde awo ye mutuufu w'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja omu omwononefu ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Allah tamanyi kyendi, kwe kubonaabona ku mulabandiko. Allah n'amwanukula mu sura eyitibwa Najm n'amugamba nti huwa a'lamu bikum, oyo gw'ogamba tamanyi byoliko oba tamanyi kyoli abamanyi nnyo. Okumanya abamanyi, idh ansha'akum fil ardi wa idh antum ajinna. Allah yamanya omuntu nga tanaba muleeta mu nsi ng'akyali kaji, ng'okyali fi butuni ummahatikum. Allah nimyagamba nga mukyali mu mbuto z'abannyammwe. Kati wala tuzakku anfusakum, kyeyayongerako yagamba nti nga bw'olaba bwe mbamanyi bwe ntyo nze nsaana okusinzibwa kati mwetukuza tukuzanga teri kye muli. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu, nze Allah wammwe nze mmanyi ani asinga okuntya era bimuzitowa nze mbimanyi. Ab'ebitiibwa Allah atumanyi. Omwononefu owokubiri yavaamu ekigambo ekigamba nti bw'abanga agamba nti agenda kutufuna ku lunaku lw'enkomerero, kati bwe nfa njagala abaana bange munjokye mukwate evvu muliteeke mu nnyanja etambula. Kati Allah bamutenda kwejja emyaka gye ndimala nga amazzi gatambuza evvu lyange. Allah noonye. Allah bwe yajassa aya yamugamba ng'ayogera ku musajja oyo alowooza nti agenda kubulira wano ku bintu abantu bye bakola nga baza byakuggwera wano. Allah yagamba nti ayahsabu al-insaanu allan najma'a idhaama, abantu tebakimanyi nti ngenda kuzzaawo amagumba, ngenda gakuŋŋaanya. Ayahsabu al-insaanu allan najma'a idhaama bala qadirina ala an nusawwiya banaana bal yuridu al-insaanu liyafjura amaama. Abantu baagala kuwonoona mbaleke ku nsi bakole bye baagala, tebakomewo mu maaso gange. Obwo nno bwali bujulizi obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa atumanyi n'embeera gye tulimu agimanyi. Wa weegenda okukoma amanyiiwo, yinza okufa embeera y'enkomerero naye akimanyi. Kati ebyo tugigumire mukkirize twongere ku musomo gwaffe mulundi ogwayita biidhini ta'ala. Twali tugezaako okulaba okunyigirizibwa okutuntuzibwa kw'obusiraamu okuviira ddala mirembe gy'abannabbi. Mu luzungu kiyite punctuation. To punctuate is to treat somebody in an unfriendly way.
omuntu okutulugunya, okutuntuza, okunyigiriza. It's what we call to punctuate somebody. Kati Allah subhanahu wa ta'ala embere yagitunyumiza mu bujulizi bungi ng'agitulaga. Allah subhanahu wa ta'ala anyumya omukyala bamuyita Asiya. Ojagenda omusange mu sura eyitibwa Tahrim aya 10. Allah yagamba nti wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورة التحريم. الله nimyagamba nti mba mwagala okulaba abakkiriza benali ntaddeko mu nsi mugende musome ku mukyala wa Farao ayitibwa Asiya. idh qalat lumu yaŋŋamba nti rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna, mulezi wange ŋŋenda kufa nzigeyo gy'oli naye nsaba kunzimbirayo kayumba mu jjana. wanajjini min Firaun, Allah tokomaawo mbadde nsaba ontaase omponye obubi n'obuzibu obuli mu Farao, wa amalihi n'ebikolwa bye byazzenga akola, wanajjini min alqawmi adh-dhalimin. Allah ntaasaba lyazamaanya saagala kuddamu kuwangaalira we bali. Farao yawasa Asiya ng'amujja mu mikono gya kitaawe. Farao baayina enkolagana nnene wakati wa tata wa Asiya. Tata wa Asiya yafumbiza Asiya mu maka ga Farao ng'ayinamu thika endowooza nti gyafumbiza muwala we oyo Katonda. Era abantu bonna ebiseera ebyo baali bamanyi nti Farao Katonda. Asiya ebbanga lyamala mu maka ga Farao ayina ebikolwa bye yalaba n'embeera ebyali biraga nti Farao si Katonda. Yatandika okumupinga ng'atandikira ku bigambo Musa alayhi salatu wassalamu bwe yali amaze okudduka mu lubiri ng'azze agenza e Madiyana. Farao byamutuuka. Farao kye yakola mu bwangu yatandika okubonereza Asiya naye ng'ensonga eri siriya, ng'ensonga ya kyama. Farao yateeka mu nnyumba ye enkondo nnya, n'asimba emiti ebiri, n'asimba emiti emirala ebiri ng'abambako omukyala oyo. Bamubambanga emikono gye ne babambanga n'amagulu ge nga bamukuba emiggo egitaliiko kigero. Allah yamala kujjayo aya ya Qur'ani n'atunyumiza enkondo ezo bwe yatugamba nti wa Firaun dhil autad. Farao nakutegedde mu nnyumba y'oyinamu enkondo kw'obonereza omukyala. Farao yakubanga omukyala ng'amulanga ekigambo eki, amawulire gatandise okuwa abantu nti Farao si Katonda. Mujjukire tuli ku mutwe ogugamba nti okunyigirizibwa n'okubonaabona kw'obusiraamu ffe si kwaggulu. Farao ayogerwako bannabbi bangi bamusomako mu byafaayo, naye Allah subhanahu wa ta'ala yaleka Farao ne bamubonyaabonya ng'ayina kyayagala okutuwa. Farao bw'akuba Asiya yatuuka mu mbeera etali nnungi. Omukyala n'ankogga n'alwala n'abanga mutufu atandise okuzimba. Yayita maama we ye nazaala we ajja ayogeraganyeko ne muwala we. Bw'abayingiza mu ruumu mwe yali amusibidde n'abaako we yeekwekera abawulirize. Maama atunuulira muwala we maziga ne gamuyitamu. Agamba mwana wange kkiriza ogambe nti Farao si Katonda, kale owone embeera n'obuzibu bw'oyitamu. N'amugamba nti maama oddeyo ogambe Farao nti rabbi wa rabbuki wa rabbu Firauna huwa Allah. Allah wange ye Allah wo ye Allah wa Farao bamuyita Allah, agenda akole kyayagala. Farao abawulira. Maama yeegayirira omuwala n'amugamba nti kati kkiriza olw'okubeera nze maama wo okkirize nti Farao Katonda tuwone obuzibu buno, naye nga mu mutima gwe kyotegeeza okimanyi. Omwana yagaana. Maama yafuluma, aba afuluma bw'ati n'agwamu Farao. Yamubuuza nti muwala wagambye eki? N'asiriikirira. N'amugamba nti omwana ŋŋambye nti rabbi wa rabbuk wa rabbu Firaun huwa Allah. Allah wange ye Allah we naawe ye Allah bamuyita Allah. Aŋŋambye kola kyoyagala. Ab'ebitiibwa Farao yakuba Asiya era yabonereza Asiya. Jibrilu egamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti Allah yasindikanga bamalayika
ne bajja Falaawo ne bajja Asiya ku nkondo kuba mutadde ne bamuteeka ebbali. Bwe baalabanga Falaawo ng'agenda kudda nga bamukwata bamuzza ku nkondo, babuzeebuze Falaawo nti obwedda ali ku nkondo, naye baawa obujulizi ba malayika nti Falaawo yabonyaabonya Asiya. Kwe kufumya ebigambo Allah bimuli atumiza n'agamba nti rabbi ibnili indaka baytan fil janna, omulezi wange ngenda kufa naye mbadde nsaba onzimbire y'akayumba eyo gy'oli mu jjana. Wanajjini min Firaun, Allah ntaasa onzigye mu mikono gya Falaawo. Wa amalihi, ntaasa emirimu gye saagala kuddamu giraba. Ne wanajjini min alqawmi adh-dhalimin, Allah nyamba onzigye mu mikono gy'abalyazaamaanya. Falaawo agenda okujja n'ebissi kuba yali amalidde ku olwamuta aveewo, agenda okuyingira n'ebissi. Abamanyi bagamba nti nga Asiya amaze okununulwa nga taliiwaawo. Awo ne tuyiga nti Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ekyokulabirako ky'omukyalo oyo Asiya atulage nti okunyigirizibwa n'okubonaabona n'okutuntuzibwa kwa umma eno si kwa ggulu, kwaviira ddala mabega. Ani atakimanyi nti bakabaka babeera mu bitiibwa? Olaba mukulembeze wa ggwanga mukyala we yekka bw'aba anaatambula, olaba konvoyi n'olowooza nti osanga mukulembeze nnyini yatambula, naye ebitiibwa ebyo by'owulira byonna Asiya ebyerekereza. Teriiyo mukulembeze kabeere kabaka agenda kuddamu kufuna bukulembeze bubeere nga buli bugazi era ng'awulirwa nga Falaawo yalina. Allah yamuwa amalimiro, Allah yali amuwadde enzizi, Allah yamuwa golodi, Allah yamuwa abantu okumutya, Allah n'amwazika obuwangaazi nga buwanvu. Naye byonna nga bw'obiwulira Asiya yali abimanyi naye yavaayo n'amuwemukira. Oyinza okwebuuza nti lwaki teyadduka? Olubiri terulinganga nnyumba ya bulijjo kyojja kutambula gwe nga bw'olowooza. Luliko abambowa, luliko gates ez'enjawulo. Olaba ne Musa alayhi salatu wassalaamu bwe yali adduka ng'ava ewa Falaawo agende e Madiyana ku mbeera eyaliwo mu lubiri, Allah yatugamba nti fakharaja khaifa yatalaqib, yava mu lubiri Musa ng'ali mu bugatto bw'otasobola kutegeera nti oyo atemye oba agenze. Ng'olaba ng'omuntu agenze ku maduuka awo nga tayambadde mu nnyambala gy'ola nti abuvunaanyizibwa, mbeera yakwekweka kati ate watya omukyala wa kabaka. Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga oyo amutuleetedde n'amuteeka mu suraati wa tahrim, tumuggyemu ekyokuyiga. Omuntu ow'okubiri gw'osobola okufunirako ekyokuyiga otegeere nti okubonaabona kwaffe n'okunyigirizibwa kw'emabega, oyinza kujja ku Bilal ibn Rabaha radiyallahu anhu. Oyo kaddugala eyajjibwa mu Ethiopia n'atwalibwa Bawarabu ng'atwaliddwa mu mbeera ya slave trade. Slave trade, it was a commercial transaction of buying and selling of people by their human being. Gwe muze ogwaliwo ogw'abantu okubanga baali bagula abaddu oba abantu nga bagulana. Kati bajja mu Ethiopia Abawarabu by then, era Bilal ibn Rabaha n'agenda. Taata we yayitibwa Rabaha, yali musajja mufunampola, n'atunda omwana we. Omwana gwe yatunda ye Bilal. Abasiraamu bangi balowooza nti erinnya lya Bilal liva mu kwaziina. Bilal linnya era osobola lituuma omwana wo. Omwaziina ayinza okuyitibwa muadhin. Kati Bilal bwe bamutwala mu interview nga batambula, yasiramuka n'atoola shahada era n'akakasa nti Allah ahadun, Allah ali omu. Ekigambo ekyo kyamuyumira nnyo okwogera, ahadun ahadun ahadun, Allah ali omu, Allah ali omu, Allah ali omu. So mu Bawarabu gye yali agenda ne yeerabira nti eri ate bo bakitegeera nnyo mumusinga, tebaagala kiwulira. Amaka mwe baamutunda gaali ga musajja ayitibwa Umayya ibn Khalaf eyamugula ng'ate ye si musiraamu. Bw'awulira ku kigambo ekyo nti ahadun ahadun, Katonda ali omu, kyamuyisa bubi nnyo era yarangirira nga bw'aguza omukozi ng'ali mu mukono gwe agenda mumukola buli kyayagala. Ab'ebitiibwa baabonyaabonya Bilal era baakuba Bilal. Naye Bilal ibn Rabaha mu kumukuba n'amanya gwe yasiramukidde era gwe yakkiriza kyajja mutaasa. Bilal mu bintu bye baamukola ebinene, baddira ensolo ne bamusibako ne bagiwa abaana bagivuge. Bilal nga bagenda bamwetoolooza ekibuga ky'e Makka mu mayinja ago gwokya. Fil hakiika nga Bilal bamwambudde engoye ze, musajja mukulu, n'awulira okuswaluka mu bantu, ye muddugavu ali mubeeru, n'abeera mu mbeera nga si nnungi. Buli yemulabangako nga musiraamu ng'akaaba amaziga. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu
n'afuna amawulire ago n'aganyumiza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yajjira ddala yennyini n'alaba Bilaali ibn Rabaha n'amutunuulira nga nekyayinza omuyamba takiraba. Lwaki? Kubanga omuntu bw'agula omuddu aba ayina authorities zonna ezisembayo kw'oyo omuddu. N'amugamba ekigambo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ya Bilaal, kkiriza Allah wo ne Muhammadin ndeka, fa in aadu fa'udu. Bwe bajja ne bagamba nti Muhammad siri mubaka, kkiriza obagambe nti nabbi si mubaka. Osobola okuwona ku bibonerezo nebeera ku Allah we yekka we yajja kutaasa. Bilaali yanyumirira ku Allah, ne bakuba Bilaali n'alemera ku Allah. Bilaali ibn Rabaha bwakeera enkya olunaku Abubakar Siddiq radiyallahu anhu n'aleeta omukozi nga si musiraamu, n'atulukirira Umayya ibn Khalaf mugagga munne, ne bakola barter trade. N'amuwa omukozi atali musiraamu, onajjayo omukozi omusiraamu n'amwongerayo ssente baita top up, then n'amutwalibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi mu kwagala omusajja oyo ennyo n'amuwa obwazinyi bwa umma eno. Ab'ebitiibwa, gwe bw'okeberaawo Umayya ibn Khalaf ekyali kimukoza ebikolwa ebyo by'owulidde byonna ku Bilaal ibn Rabaha byali ki? Tewaali. Kyova olaba Allah lumu yanyumya ku Falaawo mu ssuula emu, ojja kusanga aya ndi mu ssuula eyitibwa Qasas aya yakubiri. Allah yagamba nti wa nuriidu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum al-a'imma wa naj'alahum al-warithin. Allah yereka abantu tebanyigirizibwa kufiira ku mirembe gya Falaawo, naye ebiseera ebisinga Allah aba teyeerabidde embeera gye tuyitamu n'embeera etutuuseeko, wabula aba ayagala abantu bano abayisa abantu ng'ensolo, abakwata obubi abayisa obubi, bukeere enkya addira abantu bano abayisibwa ng'ensolo abanyigirizibwa, abakwasa obukulembeze mubeereko wansi w'abantu abo, mulabe nti okunyigiriza abantu si kirungi. Agamba Falaawo nti wa nuriidu an namunna, nasalawo nkuleka okole buli kyoyagala kyonna, ala alladhina stud'ifu, ne munyigiriza abantu mu nsi ebbanga nga ppanvu, wa naj'alahum al-a'imma, ne bujja kukeera enkya abantu bemunyigiriza mbawa obukulembeze, ne wa naj'alahum al-warithin, ne bagenda okusikira ensi eno. Kitegeeza omulimu ebyokuyiga nga bibiri. Abakulembeze bagenda banyigiriza abantu ne beerabira n'emyaka gye bayina, nti buli lw'obeera ng'olina myaka 4 oba 5 oba 6, abantu bano bonyigiriza generation esinga obungi eba y'abato. Emirembe gyonna gizize nga giva, Allah talekangawo generation mu kumukulembeze ng'alina generation y'abakulu banne nga be bangi okusinga generation ey'abato. Yensonga kya Allah akoze ekigambo wa naj'alahum al-warithin, bujja kukeera enkya abantu bemunyigiriza ate babakulembere. Kati agamba Falaawo ti emyaka gy'olina n'obukulembeze bwenkwazise, abantu obafudde obakutte bwotyo nga bw'olowooza, tebukeera enkya abantu abo ne mbawa obukulembeze, tokimanyiiko nti abo be basika b'enkya. wa naj'alahum al-warithin, era bwe kityo bwe kyali. Kati ne tufuna ekyokuyiga nti okunyigiriza n'okutuntuza ku umma eno si kulungi, naye ate bw'ogattako n'ekyokubiri nti n'abanyigiriza basaana bafuna ekyokuyiga nti ne ku sayidi eno ey'abantu mulimu ekyo ekiraga okwetegereza. Abantu bano bonyigiriza ogenda kuvaawo enkya, naye bw'ovaawo abantu bano bakwata obukulembeze nga Allah bw'atusuubiza, naga nti wa naj'alahum al-a'imma, abantu bemunyigiriza ngenda bawa obukulembeze, wa naj'alahum al-warithin, ngenda bafuula abasika bagenda kusikira ekintu ekyo. Enkya bwe bakikwata gwe omukulembeze ne basangawo abaana bo oba mukazi wo oba abantu bo, abantu bano bagenda kubayisa batya? Ekibuuzo, enkya singa omusiraamu akwatamu anaakulekera eddembe lyo ly'obadde nalyo nga bwe libadde, wano Allah kyakubuuza nti wa nuriidu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi, nayagala abantu bano abadde banyigirizibwa ab'owansi mbakwasa obukulembeze. Naye ekibuuzo Allah kyakubuuza nti singa abantu bano abakwasa obukulembeze abadde bayisibwa ng'embwa, gwe banaakuyisa batya? Kale gwe Allah ayogedde ku myaka gyo, oyinza okuba oli mukulu ng'omaze okufa ovuddewo, abaana bo bakazi bo bagenda kuwangaala batya n'abantu bano?
katukijeyo direct tukize ku Busiraamu nti Obusiraamu buno ku ngeri gye buzze bunyigirizibwa okuviira ddala emabega nga Allah bw'atunyumiza singa bukwata ensi ne bugikulembera abantu bano abali banyigiriza Obusiraamu bagenda kuwangaala batya mu aya eno Allah abuuza ebibuuzo bingi wanuridu أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض بجكير إنشان كواتو بكلين بزين بكواسا بنيجيزبوا ونجعلهم الأئمة نينبا وبكلين بزين بكلين بري ونجعلهم الوارثين تمويدا بلا بيبسكا ممكوزي kyategeeza eri agamba Falaawo akuze mu myaka ne generation esinga obungi y'abaana bato bwe banaakwata bano abavubuka mu abakulu abadde banyigiriza mugenda kubeera mutya oba family bagenda giyisa batya ekyo nikibeera ekyokuyiga eri baganda baffe abazzenga banyigiriza Obusiraamu n'abanyigiriza abantu aye bataaga babeeko kye bagiyigamu abaffe ekyokubiri eno Allah n'atumye agamba thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أيyo gisange mu sura eyitibwa Tauba aye yabiri mu mukaaga Allah byatuwa bweya mu ntimugumikirize embeera ebatuuseeko bwe bali mu lutalo n'abagamba ngenda kusindika ebyokulwanisa ebiso muli amajambiya n'ebirala ngenda bisindikira nabbi nammwe abakkiriza ngenda bataasa ngenda basindikira ejjeni temujaddiraba ekyo kyali kitegeeza nti ab'ebitiibwa embeera yonna ebeeguddewo ku Busiraamu tuttibwa tunyigirizibwa tusibibwa ffe batuwa bukulembeze saawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala ayina embeera jajjo okutudduukirira oba okututaasaamu nabbi gwagamba okuyitiramu taliiwo naye akugambye nti wa ala almu'minin abakkiriza nja kubaako embeera engeri gye batuukamu mujja kutaasibwa eyo aya erezze engeri ku lutalo nino embeera gye tulimu eyokuba nti mulabawo okunyigirizibwa n'okutuntuzibwa mugumiikirize Allah subhanahu wa ta'ala tava muddu mukkiriza era tava muddu ali azamanyiziddwa adh-dhalim inda al-madhlum da'watun mustajaba Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam nti anyigiriziddwa oba ali azamanyiziddwa kyagamba Allah mukaseera ako Allah bagenda kumukwatizaako pati yaffe eyokubiri katwogere ku mbeera eri mu nsi eya ta'un kiba kika kya bulwadde Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yayogerako nga tamana kufa n'agamba nti bwe munaayitiriza obwononefu mu nsi fashallahu fiikum at-ta'un Allah agenda basindikamu ekika ky'obulwadde buyitibwa ta'un bwe bulwadde obujja mu Luganda buyite kawumpuli oba bulwadde obujja by that time nga ddagala tewali kyekiyitibwa ta'un ng'obulwadde obwo butta abantu min aharakin wa harashun ng'abantu bafiira mu bibinja nga bafa obulumi naye nga ilajiya bano abajjanjabi tebayina kye bamanyi ku ndwadde ezo kambo ekyokulabirako at-ta'un amagezi abantu gayinza bagenda ku bulwadde buno bwa covid ta'un kuviira ddala mabega nga Allah gyasuulamu ekirwadde ekyo mu nsi ensi yaliko obuzibu bw'enziku ensi yafunako obuzibu bw'enziku bw'ogenda okebera obulwadde bwa ta'un kubeera ku mirimu gy'abannabbi nabbi akikulaga dayirekiti nti obulwadde bwa ta'un buva nnyo ku bwamalaaya kye bayita jarimatu zina ekikolobero ky'obwamalaaya kyekitera okuleeta ebikolobero by'obulwadde obwo obujja nga buzito kuviira ddala emabega kati ngenda baleetera mu mbeera gye mutegeera ennyangu tandikire ku nziku enziku yajja ffe twali baana bato naye nga ffe muzajji waffe Masaka yali agijjanjaba enziku yavanga ku bwenzi era ng'omuntu bamujjanjaba naawona twali tuli awo Allah subhanahu wa ta'ala n'ataasa enziku n'agijjawo yennyini n'aleeta kye bayita siriimu entandikwa ya siriimu nga yakajja eri muzibu wadde nti era obulwadde obwo bujja nga buvudde ku bwamalaaya bannannyini bwo ne beewaanira mu bulwadde obwo era enziku wawulira ngaawo abasajja bakulu nga beewaana timuzira munnange wasuza otya ngaddira omusajja mu myaka gye 80 mwali nga mwana obwonoonefu amuyita omuzira ffe kyemugaa nti malaaya munnange wasuza otya naye nga mugaa nti muzira munnange wasuza otya kati nga beewaanira mu bwonoonefu bwabwe era ne babukazaako nti bulwadde bwabazira amakulu nti abayenze ennyo bakuwanga ne trofi nti oyo imuzira Allah n'ataasa enziku n'agitwala Allah bw'ajjawo enziku hisaiful marad obulwadde bulimu obuzibu waliwo omuntu afuna obulwadde li ajili sahibi nga afunidde ku munne kyovulaba nti Allah asobola okutaasa obulwadde n'abujjawo gwengooza nti abaagadde naye nga alina badduukiridde musajja oli mufumbo ofunye enziku
enziko ebwegattanga nemukazi ono yemukwata kati ngono naalumanya bambi emulumira bwereere Allah najjawo enziko eyo kale ng'ataasizza abaagifunanga bannaalumanya basaalumanya kale mmwe ne mufuliramu awo kati Allah najjawo enziko Allah najjaleeta kibayita siriimu. Siriimu yaluma abantu ffe tuzaalibwa laakaayo eyo nagenda ekasensero siriimu nga akyakyaka nnyo nga nsomesa emisomo gy'abaana bulwadde ba siriimu bakansolinga obbagumya n'ebirala naye ng'otuuka ku balwadde n'okkiriza nti siriimu aluma oli nga gamba nti gamazima nze ebyange byonna mbiwaddeyo mu mbeera ya charity naye ensi nagitadde naye nga waali siriimu yaluma nga omuddu naggwako enviiri siriimu yaluma nga omuddu n'avaayo amaaso siriimu yaluma nga omuddu n'amyuka amaaso omuddu ng'atuuka okufa nga oyinza okugamba mwana wa myezi 2 gwe batuuzizzaawo bayitawo kyebe mulaakaayo kwata kasensere eyo we baateeka gundi yaabwe baateekangawo tenti nyingi nga wali senta y'ensibuko ya siriimu mu Uganda era mu byafaayo bya siriimu biraga nti yayita kasensero ku mazzi nga balimba nti waliwo mu Tanzania yazze n'emukene musimayi yava Kerebwe eyo kifo kiyitibwa Kerebwe Tanzania najja nga ze n'eddogoli Tanzania awo ekasensero bunaaluga abantu kuba yintandikwa ya sayansi wa siriimu kati kwe kuteekaawo senta yaabwe obayita ekyebe ey'abasiriimu mu Uganda yonna nga obulwadde obagabira eddagala awo kati nagendangawo siriimu najja aluma abantu li ajili zina ng'ekiri emabega ab'ebitiibwa siriimu tiyavanga mu mazzi nti wanywedde amazzi si mafumbe oba wasadde nnyo layiri Allah n'akuwa siriimu oba omuntu yasaddaase sente zigenda nnyingi wabula ajil yakalwadde ako hisaifu jarimatu zina kyali kikulu kya bwamalaaya era gavumenti bwe yatuuka n'ekitegeera nti bwenzi n'ereeta obupiira condoms abamu ne bafunanga n'empeke eza siriimu nga bakiri nti obwenzi buvaamu siriimu Allah n'atuwangaalizaawo naye omubaka anyumya ku kikolobero ekyo wulira yagamba nti bwe munaagenda mu maaso n'obwamalaaya ne busukka mu nsi fashallahu fiikum at-ta'un Allah agenda basuulamu obulwadde obwo nga tebulina ddagala obulwadde obwo nga butta bubi naye ng'obulwadde obwo buttira mu bibinja hatta tolinu biha we munaamanyira nti obwamalaaya bususse bugenda kutuuka ekiseera nga n'abakulembeze babuwaako obujulizi oba n'abakulembeze nga babunyumyako. Yali ategeeza ki mu statement eyo? Olwaleero gavumenti yaffe efulumya kondomu. Ministry of Health nejja bulungi nnyo mu parliament n'ayanjula nti twafunye box emitwalo 9 eza kondomu. Ayanjulira ensi ewulira kondomu za kunywera mu mazzi za kwenda. Naga tugenda kuteeka Makindye awali senta y'abamalaaya ennene kondomu omutwalo mulamba. Tugenda kuteeka ku Namirembe Road awali bamalaaya abanalwanda box emitwalo 2. Tugenda kuteeka ku Labambe Nateete box emitwalo bwegiti. Tugenda kuteeka Ekibuye emitwalo bwegiti. Tugenda kuteeka abantu gundi emitwalo bwegiti. Ezo senta zembagamba ze senta z'abamalaaya. Nemu COVID zibaddengamu nga zikola nabbi kyagwa nti hatta tulinu biha nga n'abakulembeze bennyini obwamalaaya oba obwonoonefu babumanyi bulungi nnyo. Fashallahu fiikum at-ta'un bwe kinaaba bwe kituuse Allah agenda kusumulula ekika ky'obulwadde nga tebuyina ddagala. Ab'ebitiibwa obulwadde buno bwazze ne bubuna ensi yonna obwa COVID. Olwaleero abatagenda nko Dubai obwenzi bwe Dubai oba obwamalaaya obwe Dubai bw'ogenda ku baita Sapphire Hotel bakikanulaawo Abaganda bwe mubeera nnyo bamalaaya essaawa 2 ogenda okuva mu hoteri bwoti nga bali awo bambadde nga bwe baagala naye ng'Abawarabu bayitawo nga budde bwa misana. Lwaki? Abamerika bafulumya pulogulaamu yaabwe nti abantu balina kye bayita freedom of living. Bw'aba asaze okwetunda atunda mubiri gwe tomukwatako tomulumbagana. Mu Dubai Bawarabu babeera ku street saawa 2 saawa 4. Kati ensi zino ez'abaddugavu zikyalinamu ku nsonyi bamalaaya abo basinga kujja kiro kutandika saawa awe mu 2 nga bintu byakweka naye Dubai babeera ku street nga ensi eraba abantu bakeera genda ku mirimu nga malaaya bali awo nga 10. Kati awovaawo genda mu kafo ke bayita Dallas mu America. Abaganda baffe bende ensi eraba oli n'atula ku muti awo wabula ne bakukwata ng'okwata kifaanani oba okuba simu musango munene mu gavumenti kumulekera ddembe lye e Dallas awo.
kati ngezaako balaga nti ensi nabbi kyagamba nti obwamalaya bwabunye ensi yonna akawuka bwe kazobaako obulwadde tekaatalizza kitundu kyonna. Mubadde mukimanyi nti siriimu bwe yajja mu nsi yonna mulimu ebitundu ebimanyiddwa nga bawulira ng'engero ng'akafo ke bayita damaamu kale Saudi Arabia awo kitundu kinene kiyinza okuba kituuka kisinga Masaka ne Rakai bayita damaamu bo siriimu bawulira nga firimu awo teyatuukawo naye ng'ate mbawarabu alina ebitundu mwe yagenda nga bw'owulira Qatar siriimu waali, Abu Dhabi siriimu waali, Dubai yali teyali mungi naye eddamaamu kifo ky'abawarabu awo bawulira nga firimu siriimu tebamawulira nga nako. Kano akawuka olwazze kabonye buli kafo konna mu nsi kyabadde bujulizi obulaga nabbi kye yagamba eky'obwamalaaya teriyo nsi essaawa eno etannaba kufuna bwamalaaya butongoza hatta n'abawarabu. Ne tuba nga tufunye akawuka mu kawaayiro ka taawun. Taawun bwajja aliko embeera zituteekwa omukwatamu n'okwerinda obulwadde ze zino wammanga. Ensonga esooka Allah bw'aleeta obulwadde bwonna mu mbeera gye bubabuzzeemu obwa taawun tetukkiriza bantu batayina kugenda wa abantu bayina. Mujjukira bulungi nti Mu'adh ibn Jabal yafa ku mulembe gwa Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu, yafa ku mulembe gwa Uthman naye yali awangalira Damascus mu Syria. Nabbi yagenda okufa nga Mu'adh ali eyo era mukimanyi bulungi nti Mu'adh yadda buzzi Makka agenda okulaba Magaribi esembedde. Bilali amulaba ayimiridde mu mulyango tamanyi kigenda mu maaso naka Bilali ekyo yaziina nakangenda kwazina naye Magaribi yakyuseemu katono nagamba naye ndudde nga siriiwo banga linabeererangawo wano Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwagendanga okwazina ng'ayimiridde awo kabwejoogira aliwa nagamba azoobeerawa entaana gy'olaba awo mu maaso Nabbi Allah yamujjulula nga Mu'adh tana kyamanyi n'ekimu n'abuuza nti omukulembeze gwe bayitanga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yaaliwa naga nti entaana gy'olaba ku ddyo oyo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nga talina kyamanyi. N'amugamba nti ate omukyala w'omubaka ye yamala n'addawa naga nti omukyala w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Hajaran ye yasenguka saawa eno akubirwa mu maka ge tetuwangaala naye. Mu'adh ibn Jabal okufa kwa Nabbi akwekangira ku masjidi n'okufa kwa Abubakar akwekangira ku masjidi nga bonna Allah amaze okubajjulula. Kati Mu'adh ye yafa obulwadde bwennyini bwe twogerwako wa taawun. Mu'adh yali mu Damascus mu Syria oyo musomesa nno kafulumu umma gwe tuyina Nabbi gwe yali kaagambye nti ab'ebitiibwa mbalekedde omusomesa gwe bayita Mu'adh mu Jabal. Oyo gwatongoza mu umma nti sheekha waffe yamulekanga muvubuka muto nga tatuuka wali na makkati ga myaka gya Umaru wadde Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yali myaka 21 Mu'adh naye yabagamba nti omusomesa wa umma gwendeseewo ye Mu'adh ibn Jabal. Kati Nabbi mbukulembeze bwe yagenda okufuna akawogo n'akanoonyeza mu Damascus mu Syria. Nabbi afa taliiwe yagenda kunoonya kawogo era yadda n'awasa n'addayo n'aleka omugole. Kati Mu'adh aba ali eri Umaru n'afuna amawulire nti obulwadde buzze mu ggwanga lya Syria naye abantu bagwa babasaka ku makubo nga bagudde bafa. N'awandiika ebbaluwa ne bagitwala ng'asaba omukulembeze adduka aveeyo. Omukulembeze yamuddamu oyo ye Mu'adh n'amugamba sobola kuva mu bulwadde Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaana okuva wali obulwadde tutwalire abantu abalala obulwadde. N'amuddiza ebbaluwa n'amugamba mbadde nkusaba oveeyo mu umma twasigaza omusomesa gwe Nabbi yafa kulanze. N'amugamba ye Allah subhanahu wa ta'ala ye yamukuuma eddiini bwe naafa Allah ajja kuleeta omusomesa. Umar bw'awulira kimususseeko yafuna ensolo avuge yali musajja wa mpaka ng'ate bamutya agenda amuleete ku mpaka aba ali mu interview mu kuba agenda n'asiŋŋaana abasajja ne bamuwa amawulire nti Allah subhanahu wa ta'ala ajjuludde Mu'adh ibn Jabal. Era amaka g'omukyalo omu ayogerwako ayitibwa Hannan bwe bamuziika ab'e Makka tebasobola n'ab'e Madina kufuna chance eziika ku Mu'adh wadde mukyala we. Kati ne tufuna obujulizi obusooka nti obulwadde bwe bujja ab'ebitiibwa abantu abatayina tebagenda wa abantu abayina n'abantu bano abayina tebakkirizibwa kuvaawo genda mu kifo ky'abantu abayina. Ng'ensobi gyo yakoleddwa gavumenti
okuddira abantu ne babakkiriza okugenda mu byalo nga tebamaze bonna bakebera nti ono tumaze omukebera gwe genda tukebedde ono genda. Tebakomyawo ne bakola ensobi ey'okubiri yey'abaana okubanga babadde ku masomero ne batuwa amawulire nti abaana babazudde nga amasomero galina obulwadde ate noddira abaana n'obata n'obazambazadde oba okoze kintabuli kyotamanyi. Tebakomyawo bakola ensobi ey'okusatu ey'okuba nti baleese abaana babateeka ewaka ate ne bakkiriza abazadde ababazaala kubanga basigadde bo bakola ma supermarket n'awalala. Jjukira nti omuzadde abajjayo n'aleetera omwana obadde olina kukwata abaana n'obakuumira awantu wamu n'abazadde ne basigala byabwe ne tulinda tulabe embeera y'obulwadde gyegenda. Kati lyekkuba erisoboka ery'okwetangira obulwadde. Ekkuba eryokubiri embeera eno obulwadde buba buzze obusiraamu butugaana okuteeka mu bantu amawulire aga al-khushu' al-iddi omuntu omuwangaliza ku bunkenke ekiruddu bafa emulago bafa eno bafa eno baweddeyo omukulu wetwala afudde kyema naye afudde omukulembeze akolola gundi azirise amawulire ago ne bwe tuba tugalabyeko obusiraamu bwatuziyiza okugafulumya. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti mautati okufa kwange ehiya ashaddu fitn kyekikemo kyekizibu yencukwe kwe kukankana okusinga okuba okunene bukyanga umma efuna kizibu. Okufa kwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyekikemo kyekizibu kwe kutya kwe kukankana yencukwe obusiraamu amakulu bwali buguddemu okufa kwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naye olunaku lwafa n'akaseera mwe yafiira embeera eyali mu umma abaaliwo yali mbeera y'amaziga meereere kukankana tuzzaako ki tulagawa ekyokukola ki bannange kati kiki n'ebirala. Umaru ibn Khattabi radiyallahu anhu naye yennyini gumumanyi ng'omusajja omuzira olwajja n'alaba ku mayiti y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yavaayo n'agumya umma n'abagamba nti yenna avaamu ekigambo ekigamba nti Muhammad afudde sauqatti'u unqihi ngenda kukwata ekiso mujjeko ensingo. Ekyo teyakyogera nti apinga kufa kwa nabbi wabula okugumya umma. Abubakari najja ne statement ate ewoome nnyo agumye umma n'abagamba nti man kana ya'budu Muhammada ab'ebitiibwa abali mu nsi nga mubadde musinza Muhammad fa inna Muhammada qad mata Muhammad Allah amujirudde. Ne wa man kana ya'budu Allah ali mu nsi ng'osinza Allah ng'okimanyi nti ye mulezi wo yakulabirira fa inna Allah hayyu la yamutu la yaghlibuhu shay'a. Mulezi waffe mulamu tafa talina kimujjawo mugumiikirize. N'abagamba nti innaka mayitun wa innahu mayitun Muhammad wali wakufa era oli mufu n'abasiraamu bonna bakufa. N'amugamba nti afa imita aw qutila Muhammad singa obadde ofudde oba bakusse nqalabat ala aqabihim asamba nkyukidde ku bisinziro byabwe ne bava mu busiraamu olw'okuba ofudde. Ab'ebitiibwa teri kuddamu kulya teri kuddamu kutambula teri kuddamu kukola kintu kyonna olw'okuba nti covid yazze. Abubakari abuuza abasiraamu nti Allah abuuza abasiraamu nti Muhammad singa bamutta oba singa afa mugenda kuva mu busiraamu. Message eddeyo Allah waffe mulezi waffe nannyini kutugabirira atulabirira ye waali tafa asabwa bye mwagala waali ajjanjaba abalwadde waali agabirira abayala waali oyo ayambaza abatalina ngoye waali oyo ayina obusobozi obutambuza enjuba waali. Kyatubuuza kati Allah abuuza abasiraamu nti mugenda kukyukira ku bisinziiro muve mu busiraamu kubanga abadde abo basomesa afudde. Kyali kyekango kinene kituufu naye nga weetaaga okugumya umma essaawa eno erina obuzibu obw'okuba nti obulwadde bwatuuse. Ab'ebitiibwa teri kuddamu kusuubula. Abali mu byalo ayina akatunda ke akatunde, ayina ennyaanya ze ekyannamukaaka azitunde. Musajja ayina obumonde kooki kati atunde covid ke yazze ffenna tugenda. Allah abuuza abasiraamu nti afa imita aw qutila Muhammad singa mutta oba ne bagimutemula bamutema n'avaawo inqalabat ala aqabihim mugenda kukyukira ku bisinziiro muddemu katuliki kubanga nabbi waabo ye tafunye njega nga wammwe
mugenda kukyuka muve mu busiraamu ab'ebitiibwa okutambuza eggulire erisasamaza eritiisa eriteeka abantu ku bunkenke nti wetuli tutonya ekiddako teryakimanyi lebeka enkomerero yajja inayo gyatandikira nze wendi nanatidde bwendi emmere tekyawooma ne kojja ŋŋambye mulwadde omwana wange akolola omukulembeze agambye somere tubeere ku bunkenke kati okuwangaaliza umma mu mbeera eyo kintu kibi nnyo tekikkirizibwa ensonga ey'okubiri ensonga ey'okusatu mu mbeera eno ey'obulwadde kathiratu dhikiru ila llah abantu buli omu okukuba ttooki ogenda kudda otya ew'omulezi we yakutonda kubanga naawe okkiriza nti abagenda bangi oyinza okubamu abo abagenda katandika okukuba ttooki ogenda kuddayo otya omumanyi omu yagamba nti omuntu ali mu nsi ng'alina amagezi buli lwafuluma mu nnyumba ye ng'ali mu kutambula mu kkubo bino ebibuuzo bina tabibuusa maaso naye ate ansa yaabyo ajeewa ekisooka navaawa wano wendi mu nsi wendi ninavaawa kubanga nabbi yabuuzaako lumu omuyudaaya n'amugaa nti amukhuliku min ghayri shay'un am humul khaliqun mwe mweraba mu nsi nga mutambula amagezi gabagamba mwava mu ggulu ne mugwanga nkuba temwina yabaleeta kati bwobanga ovudde mu nnyumba ng'otambula bwoti kino ekibuuzo kyebuuzanga mu magezi navaawa bw'omanya nti oyina gye wava buli atambula ayina gye wava ate buli ayina gye yava ateeka okuddayo era kyemuva mulaba nti abantu bagenda ku maduuka ne bakola naye zigenda okuwera 12 teri n'omu gwe bagamba nti muggale edduuka kesisi eyombye wabula abantu batandika okusula mu dduuka nga teri abagambye ng'abantu bagenda lwaki addayo gy'asula ate abantu basula wanjawulo kati ab'ebitiibwa buli atambula mu nsi weebuuzanga ninavaawa eyo ansa tegolina gyeddamu ekyo kimu kati weebuuzanga ekyokubiri bwenva wano ndagawa kubanga buli atambula oyina gy'ogenda gwe kennyini oyinako sayini ezikuliko eziraga nti oyina gy'ogenda lwakuba tuyagala kulowoozaayo otegeerera ku kinti oyina gy'ogenda wajja wano nga toyambadde nga toyina lugoye wali oliawo ne bakuwa olugoye ani yalukuwa bewasangawo bwe bamala okuwa engoye baatuka ne bakuvaako bebazadde bo notandika okwerabirira gwe kennyini weefaako olina siteegi ezogenda ogendamu bukeera enkya omuddu najja n'amera enviiri ku mutwe n'azisala ne zidda ezo enviiri z'olaba zimera hisaifu tabil oyina emirundi allah gy'amanyi gy'oteeka okuggyako enviiri n'enjala nti emirundi 75 oba 105 kyagenda kusukka gye tutamanyi mirundi emeka omuddu ono alya era yeebaka naye buli lweweebaka wabaayo olunaku olutali lulwo nkiddamu buli lweweebaka mulimu ennaku mu nsi ennaku ezitali zizo ayegamba nti watilka al ayyamu nudaawiruha baina nnansi buli nnaku ze mulaba zijja mubaamu enkyukakyuka z'abantu Hassan al-Basri kye yagamba nti ye kye yayiga mu aya eyo yamanya nti buli muntu ali mu nsi nga tannafa Allah yamuwa ennaku ziri 3 olunaku olusooka lwe lunaku lwa jjo olwo waluyiseemu lulwo olw'ensonga oteeka okwenenyeza amazambi agabaddemu n'okusaba Allah akkiriza emirimu gye wakoleddemu olwo olunaku lwo lwayise naga nti olunaku olwokubiri olunaku lw'olimu olulowoozangako nnyo tetumanyi luziba oba teruziba olunaku olwokusaba olunaku lw'enkya Allah bw'ayamba ne buziba otandika oddulowoozaako ddo tetumanyi lunaakeesa oli mulamu oba n'alwogerako nti olwokubiri lwasanze mufu zennaku 3 nagamba twewuunya omuntu okuwa kaadi munne ng'amuyita ku mbaga ya muwala we naye nga mwezi gwa 10 mu maaso ng'ate bali mu gwa 6 ne weewuunya omujega ataasoma waafunidde obwongo obulowooza ku gwe 10 nga n'ennaku ze 3 ziriko akabuuza kati buli atambula mu nsi weebuuza nti ŋŋenda wa era ŋŋenda naki kibuuzo kyakubiri kibuuzo ekyokusatu weebuuzanga bwe ntuuka mu maaso ge ne ŋŋenda ew'omulezi wange naŋŋamba sumulula ensawo gye nnyina mulimu ki kubanga wa nafsi wama sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha buli atambula byokola obimanyi era buli ddakiika weegattamu nti kati ziri 6 naye bwengattagattamu haraamu ne halaali kituufu halaali mungi okusinga haraamu kati weebuuza nti bwe ntuuka mu maaso ge nangamba sumulula ensawo eyo
mulimu ki ekisembayo kye weebuuza bw'alamula Allah nti ŋŋenda mu muliro ŋŋenda mugamba ki era bw'alamula nti ŋŋenda mu jjana ŋŋenda mwebaza ntya kati ebibuuzo ebyo buli afuluma mu nnyumba ng'otambula obyebuuza kati obulwadde bwazze ensonga enkulu mu mbeera gye tulimu kathratu dhikrillah kulowooza kwoyo ayatutonda Abubakari ne Umaru mu kufa kwa nabbi mu kacyankalana akaaliwo ng'abantu battidde tebamanyi kibazzaako nabbi afudde anaagenda otusaaza babadde baaziina nga bagamba ashhadu anna Muhammada rasulullah bagenda kuteekawo linnya lyani tubadde tuyina endagaano za gazwatu albauta anaagenda otuteekako omukono nabbi yabadde atugambye nti Makka yeetaaga simanyi okujjulula ensonda emu anaagenda obikolako ng'abantu bali stark n'ababuuza mwebuuza kyetuzaako afala ta'lamu anna rabbuna hayyu Abubakari ababuuza temukimanyi nti awaniridde eggulu gyali mulamu ab'ebitiibwa mwene embeera y'obulwadde mmwe temukimanyiiko nti mwezi waffe gyali mulamu temukimanyiiko nti nanyini kusindika bulwadde gyali temukimanyi nti yali aleese enziku eyagijjawo gyali enziku yaliko namuzisa nga Uganda yonna buli kitundu beebuuza enziku egenda kukolwa etya siriimu yaliko vaawo mpitewo nga beebuuza siriimu agenda kukolwa atya ab'ebitiibwa embeera eriwo kathratu dhikrullah kubeera ku Allah ekisemberayo ddala nga tuli mu mbeera eno alhishaifu lmusaada bainana au baina alfuqara wal aghniya ab'ebitiibwa okuteekawo ekkubo ly'okuyambagana wakati w'abo abayina nga tudduukirira ku bantu abatayina mu mbeera eriwo Allah subhanahu wa ta'ala yawaana omukyala bamuyita Khadija bintu Khuwailid embeera bwe yajja nga mbeera si nnungi kyewuunyisa Khadija n'asumulula ssente ne gye yazijja bonna beewuunya teri kukola mirimu mifu abantu bali mu dduka ghazwatul badr al-kubri olwaggwa abantu beekwese mu mayumba basuubira abasiraamu okuddamu okulumba abakufaalu okutulumba n'abakufaalu bati abasiraamu balumba abantu beekwese teri mirimu nga mulaba kye tulimu Khadija n'asumulula ssente zaali mu nnyumba ze yali atunze emyaka gyonna muziyite bankingi zammwe nga mwabakinga n'atandika okuweereza abeeyo obuyambi mugende mbasibe beeguni bawe emmere mugende mu baana beeguni bamuleko mbayambe abanaku gundi musangawo ekyokulya ng'abantu baluna n'essente baluna ebyokulya nga batya okubatta ab'ebitiibwa mu mbeera gye tulimu tuyambagane kyannaku okubanga essaawa eno n'abagagga akawunti zaabwe sente badduse nazo essaawa eno mwandibadde mu mbeera gye tulimu nga muli mugaba mmere era nsuubira okubanga essaawa eno baganda baffe abali ebweru nga tulaba messages ku WhatsApp tulaba messages ku Facebook tulaba messages ku masimu gaffe nga zitugamba nti seeka obuyambi mbukuteerewa seeka obuyambi tubuyisizeewa olwaki mwene embeera gye tulimu mbeera ya kuyambagana abantu bagenda kufiira mu mayumba abanaku bali bubi abaana abalwadde Allah subhanahu wa ta'ala olaba yakiwaanira Khadija yamugamba atya yagamba nti wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surura yagamba nti yalisanga emmere ye yagalidde nenga bambi alumba nnyo abanaku abo abasibe bamulekwa n'abafuna mpola nenga ensonga ye ayagala kutuuka mu maaso ga Allah musiibe mu mbeera gye tulimu tuyambagane basiraamu ekisemberayo ddala mu mbeera eno ey'obulwadde ab'ebitiibwa okwekuuma nabbi yagamba nti mudduke obulwadde albarasi bwe bulwadde obw'ebigenge basahaabi bagwamu obulwadde bw'okuzimba ebigere ng'ebigere bizimba omuntu nekiwaga bino bimula abantu nga bazimba ebigere kati bulwadde bwali common nnyo kwebukwirako example n'abagamba nti mudduke obulwadde nga bwolaba omuntu bwadduka ensolo enkambwe singa olwo tufuna empologoma neesalako ekyala abantu badduka oba embwa ng'egudde eddalu oba embizi y'ettale nejja ffena tudduka kati nabbi agamba nti mudduke obulwadde nga bwolaba omuddu bwadduka ensolo enkambwe oba mudduke barasi mudduke nabo ebigenge oba ebigenge bwakukwatako tolwala naye bagamba nti obulwadde obwo buli bumu mu bulwadde obutambula airborne disease obusobola okuva ku muntu
ne bukwata omulala naye yaga nti mudduko ow'obulwadde bw'ebigenge kati ate watya covid kati abityo tubakubiriza okwekuuma abasiraamu tujjemu embeera za nahanu maa Allah enjogera eyo njogera nnungi naye kyemugitegeeza simanyi kyemutegeezaamu nze neekutte ku Allah ajja kummalira Allah ajja kumalira ng'oliwa kyova olaba waliwo enjogera ya Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu sahaba gwe yagenda okukuba kibooko alina ekigambo kyeyayogera naga nze ebyange nabikwasa Allah namugamba wakola ki naga nti ebyange nabikwasa Allah naga nti bal anta mutahafina fillah oba Allah yakutte embeera zo guwakwasa Allah ebintu byo naga nze ebyange nabirekera Allah n'abagamba nti omuntu eyakwasa Allah ebintu bye yoyo agenda n'asima ekinnya n'ateekamu empeke y'akasooli summa fakaffalahu bw'amala n'abikka empeke ye n'agamba Allah nti kwasizza ebintu byange Allah n'akuyambako kumeza mpeke wabula soono yeebase mu masigidi n'agamba nti nze byange nabikwasa Allah Allah tasobola kuleeta mmere gikuteera mu masigidi wabula yakwasa Allah ebintu bye yooli yasima ekinnya n'ateekamu empeke n'agibikka kati empeke eyo n'agikwasa Allah ab'ebitiibwa masiki togiina sanitayiza tomuyina gwe kennyini oli mu bantu bangi naye ogaa nti nze obulamu bwe nabukwasa Allah ekituufu era bulijjo yabuyina naye tebakwasa batyo Allah bulamu bwo gwe kennyini mala kuteekawo ebitandikirwako ogambye nti Allah kwasizza ebintu byo ng'oli sahaba Umar bwe yamugamba nti oli yasimye ekinnya nassaamu empeke n'agibikka yoyo akwasizza Allah empeke ye oba kuteekamu mpeke n'oleka nga simbikke n'oga nti Allah empeke yange gikwasizza ekintu kisobola ogibojjogola oba okugirya nga simbikke kati gwe ateebiseeko ateetaddeeko any restriction olimba nti okwasiza Allah ensonga zo tokwasiza Allah wabula gwe Allah yagenda okukwasa entaana ab'ebitiibwa tubakubiriza nga tubasaba twekuume embeera y'obulwadde kubanga obusiraamu kitukubiriza okwekuuma obulwadde hayakumullah wa jazakumullahu khayra tubasaba nga tubakubiriza okuwagira ennyo baganda baffe bano bemulaba babaterayo emisomo bayitira mu mbeera yakanyigo yakutambuza bigere banonya abasomesa bwe bali kati mwabeebweru gye muli mwenna namwe abali mu mayumba gammwe muwagire nnyo baganda bammwe bano naddala nga mubasindikira akasente ka funding gamba nti ateeka okugula data ateeka okugula airtime ateeka okuba ku byetaagisa ssente naye mu mbeera gye tulimu bakozesa embeera yakanyigo tubasaba nammwe abalabi baffe era abatugoberera mukkirize tukwatire wamu tukwataganyizeeko baganda baffe tetujja okusobola okusoma n'okutambuza ekintu kino oba oli awo nitumalako wallahu almustaan wahuwa bihi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته